Mu kiro ekikeesezza olwaleero abajaasi abajemu bagezezaako okuwamba gavumenti ya Butuluki ekulemberwa President Tayyip Erdogan. Wabula amagye galwanye bwezingiriro okulaba nga gafutiza abajaasi bano ababadde basazeewo okufuka kasobeza bezza obuyinza bw'eggwanga. Kino kiddiridde omukulembeze w'eggwanga okwekubira enduulu eri abantu abaamuwa akalulu okusitukiramu bamutaase kubanga entebe ye emuyita mu ngalo. Embooge tebugumye, ekibuga omuli Ankara ne Istanbul ne bisalwako abantu era ne beewera okufiirawo naye nga President Erdogan tanaanuddwa ku bukulembeze. Mu kavuvuŋŋano kano abantu 256 be battiddwa ate abaserikale abakumikiriza mu 3,000 omuli n'abo abaali ku madaala aga waggulu nga bonna bakwatiddwa. Okusinziira ku President Erdogan, waliwo bannabyabufuzi abali emabega w'okuwaga abajaasi bano bawamba obuyinza bw'eggwanga kyokka n'aweera nga kino bwe kitagenda kukkirizibwa mu Butuluki. Ssaabaminisita w'eggwanga lino Yildirim agamba nti wadde eggwanga lyabwe terina kibonerezo kya kuwanika bantu kalabba, naye bagenda kukyusa mu tteeka lino basobole okubonereza abo abadde bawamba obuyinza. Kigambibwa nti President Tayyip Erdogan okweremeza mu buyinza kye kisinze okuleeta obuzibu buno ng'amagye gagamba tebagafaako. Abaserikale bano wadde bawanise naye amateeka gagenda kubakolako kubanga kino President akiise kulya mu nsi lukwe. Ku lwa Kingdom TV, Brian Musoke amalindirire. This is Kingdom TV.